Hello everyone who is watching us right now. Amazina Maita ADB, the entertainer, of course, right in Apex TV, the online TV station in Western Uganda. Of course, and for ngami kutiti abrisho kufuna information yona eyo kono nda kumayiti kwantu kuletera. Of course, nto kweta events tazimwe zimwe, interviews tazimwe zimwe, hamwe na orugambo na information yone kwani kwata ahabeshongo. Of course, ekigambo na Apex TV UG. Right now, nafuna mnyono wa jamba mweta Ssemanda Justus, of course, nakwana ngambira concert katambuleta of recently kai ne concert around here mumbara. Of course, nakwana ngambira chikatambara chita omunumba concert katangureta na buri kimwe cyona steps niziyezu kugarukaho ahenyine Apex TV na kwakira munyono wanje na hebo mugisha kugaruka behoza Apex TV baramse right now bari yumba tureba ninza ko sendi mibirabo kwenda kushoboraje runyankore nduterebera ka sometimes so njagala kwebaza Katonda kumwe abalabi ba Apex TV mwe bali kumbererawo nali wano ngamba yitanga mbanyonyola ku concert yange nembebaza kubanga mwambererawo mukama bawe musingo kwetaga Ssemanda yayimba nyimba kina kingate tunagenda ku kyatambula kya concert Ssemanda yimbye enyimba nyingi ko we wawo si nyingi yatandika nolimo balitale kamusinze tuyimbire mukatono natulanze nekaba ngensensobedde natulanze nesinda ngasina jene yongera emikwano nenganda banjiwa nensigalirawo ali omuyeka Yesu mukama atasobola kunjiwa leka musinze. Thank you so much. Awulala nodda kululwawo bisere ebyo neza kulimba baluyita wali okusaba ndaba erokoye osabye kimala mwaka ku mwaka todibwamu ebizibu bikwetumyeko n'obwavu bwe bubwo n'endwadde z'essomba n'oyagala okuwanika naye mwana wange guma oyo Katonda gwe wasenga takera atera takerewa leka musinze mukama tasobola kunjiwa leka muimbire kubanga yanjagala mukama nze byenesiga byonna byafuuka bwerere tewali buwanguzi nedda awatali kusomozebwa. Thank you so much Ssemanda Justus. Of course tugambire aha concert katambuleta amazima gali nti ndi muntu atatera kuwa bujulizi sitera nnyo kuyimuka kuwa bujulizi ne kuluno mukama yankubye surprise. Katonda yabaddewo, Katonda yaliwo concert yange. Concert yatambula bulungi mukutegerako omwana w'omuntu nawulira nga sirina suubi. Mpazi waliwo lino kingalo limba ki baluyita Zinga Ekitanda Kyo Ogende. Soko tuyimbire mukatono tulabe. Omwaka guno mukama agamba Zinga Ekitanda Kyo Ogende. Emyaka 38 musajja yalemera ku kiyanja amazzi begesera abo bwangu bamusoka mune bawona ko Yesu oyagala okuwona. Okay. Yes. Thank you so much. His name is Justus Ssemanda. Tugambire mbwenu after so concert kuyahwire concert kuyahwire na nikushobora concert kagendaje abantu bakijo mbwingi tinkumanya koko ndayibaza abantu konkani mbebaza abo kumbereraho wanchenga icyo kumanza cyabene nza kumanza kwebaza abeshongozi batahibanje bakanyere ko mutima gwa rukundo bakijo mu bwingi bakijo mu bwingi kandi bampagira hariho kwijo mu bwingi konka babusha konka bakijo mu bwingi kandi buri mweshongozi yampagira yanshagika kindi nza kwebaza ba pastors really nkare ba pastors hihi ba pastor bona bambara bakijo mu concert yanje because ninyegarra hansi nimpura ninyecureza abeshongozi batahibanje ninyecureza abarisa ninyecureza muntu weno wizire kumpagira because me am nothing konke kitinsa cyona katukigaruriza mukama. Yes. So what's next after this concert? I know garo chiha nyine collabo new collabo ndikozere na Mr. Bulamu Alozias so hache kushohoro mu wiki nkemwe ekiryo mu studio ninga just ekiryo mu studio tuyontu bakwita kufumba tuyontu giteka ibase kurugayeri
eri class apart. Okay. Yes. After this omwaka gutugwaza kwa Yes. like muri omugarra uchimbwena after that no garra uchinko muntu. Ebintu garaho first of all hati focus nimbuza mukame cyo kweshongora. So that ndiyo nimpandika music nyenda kushohoza music eri kwata mitima y'abantu. Inchiriza ruhanga nakumpa message nke yampire nyima mukama takansiga nyima. What do you usually get that message from? No jibano ujiyanka iniga kuje na kwandika chishongore cyane n'eki. Nukunda kutufuna ngai? Watani cyashongoro cyanje cyo kubanza leka musinze. Nkatobera Kampala gayi. Okay. Utatureba mbarao komechikaru turugire hare. So Kampala landlord akanambanje mtware kel munana. Yakwata ibintu byanje yabikomera munju nkaronde mtware munana muri Kampala EDB yabura. Mtware munana kandetera kurara heru kumare myezena. Era waraba cyanja, wabuza tusemanda nibamanya. So kuna bire ndyo mukishaka najya ati mukama tewali buwanguza butali kusomozebwa omulinye nkamanya wadije mbererho konkanye nahundu kuzanya nchakare. Okay. So embera yona nagiteche shongo cyancha wali okusaba kuna bire ndyo mu nsikoba zita bata muri nyankore mbishaka kuna bire ndyo mukishaka ngoma nishaba nishaba mukama tandugaho mukama tansigaho mukama taransigiro. Okay. So that enti embera jemba mpitamu embera jenda bamunanga itamu embera jendo wozaako mu maaso kubanga omuyimbi ayimbe kiriwo lero ayimbe kigendo kubera wencha ayimbe kiriberawo. Okay. So that nti ntula wansi nendowoza bwe nfuna topic nsoka nimbuza mu Bible erirudawo. Okay. Bwe mmala okufuna topic weri mu Bible nga ntula wansi mfulumya message. Ani akuinspiring okukora ekintu nga kino kyokola? Omuyimbi gwenjagalya ddala mu bulamu bwange eyandeetera ekyo eyanteekamu ne kumpi bamuyita Joseph Segawa. Joseph Segawa yankwata ku mukono. Segawa yambeererawo. Akyayimba ye oba ya? Akyayimba. Nikati akyayimba. So that ambeereddewo. Sifuba nnyo kwagala kuyimba nga ye nayina character gye neegomba. Okay. Eyandeetera okwagala okuyimba. Okay. So that nti bangi muffe okuyimba tuguyita mulimu. Faba gospel. Okay. Okuyimba si mulimu. Ni wankubadde mukama yamba buyambi ngabo nateeka concert. Abantu ne mujja ngabwe mwajja. Kyali kisa kya mukama. Naye ministry naye omuyimbi alina okukola. Okay. Tugambe kati kiki ekiddako n'omuntu bw'aba akwetaaga kufuna atya ne kiki ekiddako step eddako concert kiki ekiddako ekirala? Nedda. Si concert ekiddako. Kati essaawa zino ekiddako music mu bungi. Okay. Okuweereza music mu bungi. Kuweereza MMA kyetaaga. Okay. Mu nsi ey'omwoyo ne mu nsi ey'omubiri. Omuntu aneetaaga music wange osobola omufuna. Nyina WhatsApp number somufuna ku WhatsApp. Enamba yange ku WhatsApp eri 0753 62 4498 oba 0753 nkagamu 2 anamunya 98 nari 0753 nkagana 2 ananina 98. Like emikutu endiijo kweba kubasa kufunira? Emikutu emirala wonna osobola okugenda ku Facebook, ku Twitter Ssemanda jamufuna. Ssemanda bakwitani ku Facebook? Ssemanda Justus. Ebigambo byebisembayo ku bantu abakuwabulaba right now? Mu byonna ebigambo siina bingi nenjagala kubeebaza mwebale kuba n'omutima ogunjagala. So that nti okuyita abantu kirala nina abantu abalala okujja nakyo kirala. So that mbeebaza nja kwebaza abasumba mwenna abanda bamwe bale kujja kumpagira. Tukkiriza nti fe abaana bemukuza mututaddemu omutima tulina gye tulaga. Nja kwebaza abayimbi mwebale mwandaga omukwano. Nja kwebaza radio presenters sijja kumenya manya sijja kumenya muntu yenna nembeebaza Apex TV mwebale mutubeereddewo sinze nzekka ne mutubeereddewo munkoze bulungi. Amina, thank you so much. Of course his name is Justus Ssemanda. Of course nkoya na tugambira cyo kukubya tambwire aha concert music ya gospel na irine tamburo mission njireba ni abantu baji supporting na bahamuhona. Of course nindebaho entunguka on beat byona tufrangi am kutiti ya burijo, that's Facebook, Twitter, YouTube ina hamana Instagram ekigamba Apex TV UG nimba sima mwena okuthrowinga aba commentinga mwena mukamba baho mu. Of course ADB the entertainer, I'm out of this place. Bye bye.